Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bantu ba Katonda mbabuuzaako mwenna abali eyo. Nze musajja wa Katonda omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Anthony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700398888 abakyala n'abaami Shukura Pure Herbal Solution ebaleetedde sagaloddeeyo ogambe nti bannange ate wootabadde atya tulese water pills obuzifuna bulungi nnyo tuyina lucky oil oyo waba wa mukisa tuyina omuweebwa obuliddwa gw'ogamba nti bannange mpa buli anaakutunula kwa tukwadde omuweebwa gwaffe okuva ku Shukura Pure Herbal Solution bajja kubate nga bakuwa buli kimu ky'osaba infection pills ekyo kiri eri abakyala abalina infection n'abaami abalina infection bannange tuzirina mu bungi ate nga zikolerawo tight oil abakyala oli eyo wetaaga akantu akakutayitinga akakwata bakutukeko baga nti bannange omwana ono senga bannange buli kimu kyabala waali twabirese it is Shukura twakuledde buli kimu tutuke ku nnamba y'essimu 0782555642 oba ku 0751844314 gonza musindika ya sente eri abaagalwa abo mu nnyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abaagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abaagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abaagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala Nanyinizo senge jasina tumatagenda hatatela osi hasumulude chipe amalobozi mu kisenge sabule mbaga oh yeah ekiri agenda kusigala waka tejja kuluguma olina kuzala wanti kibulamu waliwo agamba nti omala budde jangu senga nantume akubangule mu bukondo bw'omukwano Kulwakutano ngenda kuzo mwezi 15 Julayi mumashoku lawundi erugogo kulwomukaaga ngenda kuzo mwezi 16 Julayi emityana kugombolola olwo ku Sande luwera yugume nga tuli wali mu Nimrod ngenda kuzo mwezi 17 Julayi olwo nga abagalana banasinga okwekola ebintu ku stage bakwewangulira emitwalo 5 beddu yanasooka okugula tikiti erugogo wakusasula singi emitwalo 2 ate VIP emitwalo 5 olwo ate yemeza ebeere ku mitwalo 50 gyokka ab'emityana n'aberuwero kingi omutwalo gumu ne VIP singi emitwalo 2 nebitegekebwa sula bwa events bana njagala kwebaza muganda wange ono ali mu America ali UK London muganda wange ono ali London njagala okumwebaza okuweereza maama wange akatebe kano abamu bagamba nti abamu balimba basuubiza ne batatuukiriza bwe yakuba essimu nali ndowooza nti alimba naye yaŋŋamba nti maama wo siina kyengenda muwa kirala naye yatuzaalira omusajja alimu amagezi musajja muyivu kuba yaŋŋamba nti nali mmanyi nti ebintu byonna mbimanyi naye ebintu bingi byenkuyigiddeko njagala okumwebaza obutuukiriza ye Apollo Egesa Hey, you look, I said that my mother was attacked by Baganda rioters against their fellow Muganda.
The man who has tried to help Yahale is a Westerner, a doctor in Mbala Hospital. The person who rescued her was Kayihura, not Uganda. I guess I can tell from the name unless somebody corrects me. Egesa is not Uganda. So Egesa, who is not Uganda, has donated this wheelchair to my mother. I thank him very well. But this is a challenge to President Museveni. Because my mother was targeted, crippled, because his son supports Museveni. When the president ordered the police to rescue her, he gave me 5 million shillings. That was the beginning of my misfortune in State House. Museveni directed Nakalema to ensure and always that my mother comes and sees him. I'm lucky. The subsequent events proved that if my mother had gone to State House, she would have been poisoned. Because I survived the poison 5 times in the State House on the hands of these people. I was bundled out of the State House and thrown on Kasasiro. These Kasasiro jobs. I was thrown on a jirikiti. Advisor, no, you cannot go there. It's a jirikiti. These are jirikiti positions. How can I leave the State House and then go back under the same network? Yeah. Because the same network, it was Narweso, to Abogo, to Mwebaze, and Nakadimi, we are fighting with me. But it will ensure Museveni to humiliate me. Sent me to President's office, where Mubajje was a minister. No, the Mirundi son cannot do it. Empologoma bwejonjo bale enkuba tefuuka mbwa tetujja kufuuka mmese tetuyinza kujogebwa kutuuka kweyo levu ajje agenda akole munnadi nswere empulu ajje if you want to no 5 billion bazitwala. Immediately I left the office bateka mu doni owuwe wagogo yateka mu doni owuwe the sente de bazongeza nze ngende wali million nswere empulu nja kubebera kamumpa nswere empulu. I have friends, I have a future. So Egesa is not part of this problem. The people were incited against me, and it was never condemned. The only person who condemned the attack on my mother was the late Archbishop Luwanga. He said, why don't you attack Akonism? What had I done? Abonye amagulu gakubwa nange nkubidwa. It is strange that the government I supported, Museveni I supported, bachita kuyiwa omubiri. I've been humiliated to the bone level. I've been humiliated to the bone. Mumpere nabaga bane nange bomba yaba ina kashi nange mumpi chembadde njagalo zisaawo nti bannange nange mumpe omwami Egesa mula beze you see tewali kye bampa kano ke kagaali wali wayagala mbeere mwanda weyaze ng'olugosi tukiza olugosizimu means that somebody wants to put you under his parts to become a third lugosi, which I cannot do. So naye muzeeyo Mirundi kamseo kano banaye njagala kwebaza abantu bonna ekisooka abalaba Animal Farm ne muzeeyi Tamale Mirundi, thank you very much. Naye n'abateekamu obudde bwabwe ne bawulira kyayogeddeko. Kati omwami ono yali ku channel n'awulira nti onoonya kagaali era akagaali kakano katuse. Twayogera naye like 2 weeks ago. Naga akagaali kagenda kujja n'ebifaananyi n'abimpeereza era keekano nogaali kagomo. Kati beegesa abo tubakkiriza okuteesa naye waliwo abateesa nga talina kyateekamu. Nkubulire Yesu Kristo bwe yajjanjaba abagenge waliwo abakyakomawo. Wakomawo omugenge ogwo ate ayinza okubanga yali afudde batuli yagenda eka n'akezesa mukazi we n'akomawo ne batuli okibonya balite bata. You must understand
nti yoyo eyakomawo ekwebaza yali ayinza kuba yagenda ka battle tekola nakati ne battle ogikola ekyamukomyawo the Bible is brief. Nze abantu bonna tusiima. There are things I praise the government for. They have given me security. There is a vehicle which genteramu amafuta. But when I say that vehicle is still there, bagijjako amafuta lichaga wabogo yagajjawo. Those policemen, all my security escorts, nze mbawala allowances. Tewali kantu konna nakubira abenaale mu t-shirt nembakubira enkofiira wabogo yazigana. Nemba banja milioni zange 7 wabogo yaganusa. Wabula bwe yateekawo akakiiko ke nenokagendamu embwa agitambulize ku lujegere. I refuse. Jangu. Ono mukulu ya delivery nzo ubako ubwangono. Era banne tujje twekole mu fund eyamba abanaku. But ina goodwill. Twekole mu fund eyamba abajogeddwa mu government. Bebajoga. Abantu abajogeddwa mu government. Era mpandiise ekitabo Tools of Destruction. Nti bwe tulituuka ku lunaku luli yeyoza abantu bano be bakozesezza okujoga abantu nogoba ababodaboda badekye batagenda kulya nogoba abatakisi gwalete bbaasi zo nogoba abantu mu ttaka nobagoba mu butale noleetamu omukazi akuba abantu nobakunyugira paadize n'omuteekamu ye azimba apartment. We must have an agency or a foundation. I'm going to launch Mirundi Foundation. Mujiwagire. Abantu baffe ekisinga babonyabonya. Butasobola kwekolera. Nti you must accept to be humiliated. That's okay. Misegesa toyanza nnyo. Thank you very much. Wano. When you get an opportunity and come to Uganda, when you come, inform me so that I can take you to see this mom of mine who has endured harassment, battering, not because I'm a thief, not because I'm a connie, I'm fighting government. There is nobody who has stood up with Museveni in all of times like me, but I've been paid differently. Maybe in the future, another government will remember me. The matters we are celebrating now, by the time they died, they were taken as traitors. There would be a time when the people recognize what I'm doing, and then I will be recognized. Kale, katukomewo, tutandike. Okay, bibadde waawo mubirabye katutandika naye nga twagala okusooka okwebaza ba sponsor baffe Haji Jafari Musa ali awo nakisunga mukono. Haji Jafari Musa akugamba nti gwe sooko gye akebere bakita diagnosis akubulire kye kikuviddeko obuzibu olwo alabe bw'anaakuyamba nga tonnasasula sente n'emu. Bw'oyogerako neyeeyita Haji Jafari Musa baakusaba sente withdraw. Tomukomera de 10 nagansoka kukolako n'olyoka obeera ng'ate omuddiza omuzigo. Ekizibu kyonna ky'oyina kitawo bw'ati nga kikubiranga naawe okitegeera. So Haji Jafari Musa nga ngambye alina kisunga mukono mukubireko ku 0700 398888 398888 Haji Jafari Musa ekintu okitwale mu maaso bulungi. Sola kuvaawo wano nga sikutegeezaako ku Arapex Style Adhesive. Bano bakola cement wa tile muyite adhesive. Toddeeyo ate simanya tile zinyenyanyeenya tile zembi nga wakozesa ordinary cement oba adhesive omufu. Noonya Arapex Style Adhesive ekintu okikwasaganye ate awo nja okugambira ku bannaffe aba Home Connect Properties. Bazimba amayumba, bagula amayumba, balabirira amayumba wa property yonna gy'olina ate batunda n'okutunda ettaka n'amayumba ne property endala yonna yonna gy'obeera oyagala okubeera ng'otunda kye kibayisa Home Connect Properties. Yakala ng'omwakalabyawo ennamba kweziri wano wansi neza Arapex beera ng'ogendawo ekintu olabe ate bw'ogenda okikwasaganya. Mangu tulina amaloboozi mu kisenge Friday eno wali ku Lugogo mitwalo 2. Senga Justin Nantume agenda kubeera live in concert
emitwalo 2 VIP 5 emmeeza ya mitwalo 5 amaloboozi mu kisenge sabula embaga yeah ojja okubeera ng'ogenda awo ate ekyo osobola okuba ng'okikwasaganya tap send eyo app bagita tap send genda ku Android oba iPhone o downloading app bagita tap send osobola okuba ng'oweereza ssente okuva America, USA, Canada free of charge kyekisooka naye buli okozesa promo code kasuku bakugamba nti bagenda kubeera nga bakuweerako oba nga bakutoolerako pound 10 yes so babayise tap send I think wiki ejja ngenda kuba mbafuna wano bakunnyonnyolemu ebintu ebyo bikola bitya osobola okubeera nga naawe ate weefunirako tap send yes ndowooza kati shetandike sibeewo basponsor baffe betubeera nabo ndowooza kati shetandike fire bon fire. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live nga tuli ku Animal Farm. Mbadde nerabidde bagambayo akantu kamu kokka my business etambula ennaku zino. Kano bakayita water syrup. Abakyala mukeetaaga amazzi geeyongere. Ennaku zino abantu stress asusse. Abakyala mutambuze ekintu waliyo ke bayita ka weed oil ko osigayo busiizi eri n'oyo ya benzi n'oyo ya RAV4 omusajja afa buwoobi kintu kyonna akikwasaganya zino water pills tozimanyi zino water pills wonna tukyali kuliyo ddi kano bakayita 3-in-1 ka sweetener kaleeta sweet warm wansi awo ne tight nebeera eti nga tekiwuka nkyabajjira zino infection pills abalina infection nga tezikuggwako kano bakayita muweebwa okamanyi abakyala buli kano wookakozesa abange bakazi bakulu taata nakatonyega ebbeere tebakyetaaga muweebwa osobola okuba ng'obawa ogambye abo bakulu bagamba ki omukazi bwamala okuyonsa ebbeere ne lireega bwe bambukira ku kitanda omusajja ayinza okuddira olubeere n'aluteekako ekibatu nagaleka taata naaka naawe leka kunyiga bbeere ate so nga obubalinyiga liba likyali kasotoka taata naaka tonyiga ebbeere. So bino byonna babayita Shukra Herbal Solutions bali Katwe. Abasajja muli eyebweru omuzira gujja ne gubakuba ne muddayo munda eddagala erikomyawo big and better aliyina. Bano abantu beyebweru babwetaaga nnyo nno. 0751 844314 ye 0751 844314 delivery wonna wooli mu nsi ng'ekutuukako okujja ka weed oil yanga basumbuira ku airport ngeri gye kalimu nga bw'okiwulidde. So ebyo byonna Shukra Herbal Solutions bano bo baaba batabbu n'akantu kaabwe ke nakozesezzaako naye baaba okoowa bukooyi ke kano ka weed oil okalabye oyisaayo buyisa wansi wali booti omusajja agira bwayungira muli ngera bayungira mu muto nze ebyo byonna tebirina ekyebinkwata kabange bakadde oyinza ofunayo omuto ankuba empi omanye nti naye oli ku kikati ekibuuzo eki omwana omuwala omuto akubuuza ekibuuzo eki oli ku kikati nawe twanyita obadde natwo ate netugende ng'alaba tolina ky'okola olutindo zitwera zayitako dda zani ng'oleeta ka 12,000
naye soologera ku Shukra Herbal Solutions injini bagiza mupya nobeera ng'ekintu kikwasaganya. Anyway, olunaku olwaliro ebintu by'okwogerako bingi, tugenda kusookera ku mukwano gwo kwojja Kimbo. Eba naye abantu batuwagira. Kambabuulire. A war produces its generals. Buli lw'okola ekintu ekiremya abalala okukola ne bw'oba musiru abantu tebalaba busiru bwo kuba obugezi bw'abali bwabwe afiiriddemu. I'm telling you, people respect me, people respect us. Naku zino nina research yange gyenkola, nkwata emmotoka yange kati nabadde Butambala n'egipakinga ekibibi n'entambuza ebigere mu ngatto zange. People recognize me. Otukoledde oba tugambiddeko obakoze. I don't know whether President Museveni knows my value. Omanyi buli lw'obeera n'ekintu nga kikyo oba mwana wo obaani, it took me time to realize nti Johnny yayogera ebyamagezi. Nze simulaba. Bw'obeera n'ekintu kyo tosobola kukitegeera. Kakati nze mbayambye nnyo under suffering. Mpandiise ekitabo kyange Suffering with Bitterness. Bamunyabunyeza emyaka 10. Why? Bagenda ne bakola ensobi gye baakola ku nze gye bakoze ku Muhoozi nti bagenda mu organic trade. Organic trade ne batta abantu banoonya ssente ez'akalulu naye nga tebalabwa. Kati Katonda agenda abavaamu akasente ke bayita Amulan akajjanga wano akagulanga organize ezo bakakwatira Karachi e Pakistan. American agents were looking for this man. Bwe bamukwata ne bamusiba emyaka 7 asasule $5 million. Abawano tebamuyamba as they usually do. Olumala okujooga ne badduka n'obusuma bwabwe ne bakozesa omulala. This group here did not help Amulan. Amulan had a lot of information. Abazungu bagezi bwe baamala omukwata ne bamugamba, because it is America fighting all of this, we can reduce your sentence. First of all, 5 yazisasula $1 million. Kati n'alirizinga lisiti yonna y'abantu babadde akolagana nabo mu Uganda. Kati bano obuzibu bwabwe kitegedde tibaali banoonya ssente bakuliyetinga ruling families mu Uganda. Bonga be balina ssente bokka be bayita abantu ne babakabula ne babawa ne babasinza bafuuke ba king makers. But the Kenyan leaders are not like Ugandans. Njagala okubabuulira. Uhuru Kenyatta yayogedde ekigambo nakyewuunyizza. In fact, let me tell you, singa tubadde tulina nga tunoonya president wa Africa continent naali kubidde Uhuru Kenyatta campaign. Uhuru Kenyatta Ruto yagambye ti Uhuru Kenyatta musiru mutiitiizi. Bwe twali tugenda okwesimba kuba president yali agaanye nze namukonvinsinga akiza obwa president. Uhuru Kenyatta gundi Ruto n'agamba nti uyu musajja nze badde mukolera ebintu tiye bwe baalagira Malaga n'alagira Kaluba kaddemu yali akavuddemu. Ruto yagambye ti Uhuru akalu yali akoze eki akavuddemu. Uhuru n'agamba kituufu. Ruto yagambye nali muyisizaako oluyi. Uhuru Kenyatta yagambye it is true. Ruto yali agala kunkuba luyi n'alikyusiza n'ettama eddala n'ankuba. Why? Natunulira Kenya nga bwe tudda mu kalulu abantu bagenda kufa. Nali nsazeewo akalulu nkaveemu ku lw'obulungi bwaki bwa Kenya. Era yabagambye nti bannange buli lunaku mbala essaawa yange ndaba olunaku olwo lulituuka mbeetikkule. The man oba olw'okuba yakulira mu bugagga olwo omanyika mbabuulire
omuntu bwakulira ku mukazi atunda omwenge omanyi tanywa omwenge. Museveni yakyawa omwenge nesoma ekitabo kye ekyasooka akubuulira ekitaawe bwe yajjanga n'abatawanya n'ayimba ennyimba z'entalo n'akolaki. Buli lwolaba omuntu atanywa omwenge oba yakyawa ekintu. Me, I don't slap my wives, I don't batter them. Nalabanga mama wange nga taata amukubye n'akaba ffenna n'atukadolinga n'akolaki. I've never slapped any of my wives. Kakati Uhuru Kenyatta ye ndaba ye ebintu ayawukana ne Ruto yekiddiziza Ruto n'amuga nti gwe Ruto ne bwe kiba kyetaagisa ki ekinakuteeka mu buyinza gwe onoonya kufuga ki Kenya. Uhuru Kenyatta n'abagamba ti nalonze omukazi gwe bayita Kaluwa yali badde mulabe wange yampaabira Kaluwa yali Minister of Justice n'omulaba amwitangaani era akawala ke kaalemwa kati ye loya yali w'amaanyi nnyo nga loya wa Kano nga loya wa Moi ne bamulonda Kironzo. A man was called Kironzo because singa ICC tebagimanyi. ICC is not a court of appeal. ICC fights impunity. Nti if you cannot charge, singa government ya Uganda yakeera ku makya negamba nti tuwulidde omulalu Mirundi ng'ayogera nti batta abantu mu malwaliro ne batunda organizi zaabwe ne bateekawo poliisi ne bagiragira to investigate oba an independent inquiry tebaligenze bweru. ICC teyalize. ICC ejja kuloko impunity ti batta abantu ne batta abantu malwaliro badokita ne babiyingiramu bawawuya baani bonna nga mbayina bo kye baakola kunyigiriza nfuuka omwavu mbafukaamirire dina mbunjogere mbuteevu nfu bajejeye nemba kubamba bidde emyaka 10 nkibasuuziza famire yange ebonyebonye nnyo bali tusasula tulifunayo pulezidenti atusasula kati Uhuru kakati Uhuru yabagambye ti oyo omukazi Kaluwa nange namubaleetedde lwa nsonga mulalu yasobola okulwanirira abakikuyu. Uhuru yabagambye ti when it comes to the protection of the Kikuyus it is Kaluwa kyekya kuba mu Kikuyu. Yagambye nange yampaabira n'ekiba kinaalwana naye oyo omukazi yakuba mmoyo oyo okimanyi nti omukazi alina bbaawe naye bamukwata ne faaza ekiro mu mmotoka bamutega faaza ne bamukwata mu mmotoka nga kyetinda faaza yali amuwa amasakalame bamukwata faaza bali bamuyita Reverend Father wa Mugundu. I follow Kenyan politics kuba mwagala nnyo omukazi omanyi kye yabagamba have no husband, have no man. Is it a taboo to move with a Catholic priest who is not married at night? Nenga amateeka akavuga abasosodoti tebakukkiriza kwegadanga 12 oba wayingidde dda mu kigo. The woman is too good to be true. Naye ekyo nkireetedde ku ki so kati oyo mukazi mu Kikuyu naye nga otuvaawo tonadda abakikuyu this is their first biggest challenge. Why? Abakikuyu baategeera omugaso gw'obu ethnicity mu Africa. African politics rotates around ethnicity. Kakati abakikuyu bo butafaanananga Mengo mwekyakola Abaganda obubi Mengo. Singa mu kifo kya Kabaka twafunamu omusamize Beni Gulu twalifunye. Okitegedde? Mu kifo ky'okufuna Kabaka singa twafuna Beni Gulu nga wa fatwa eyatola yeriweeyo anti fatwa ekitegeeza mu Busiraamu kyekiragiro kyawadde tekikola ki tekiddibwamu. Kati mwe mwakwata Emmengo administration bagulangule tuyinoono omuli wa ssente oyo owinye eddolo ani yenna yatunda Buganda mwafunamu ssente. Kakati the problem is nti Baganda twagala nnyo ebipya. Bakardinaali Baganda, babisopo Baganda, bamufuti Baganda anti Mubajje naye ngenda mukunnyonnyola. Kakati bali abakikuyu bo abakikuyu tebalina Kabaka
no naye abakikuyu balina ba leaders baabwe ababategeerera bawukulu baani kyobala nti Uhuru alwana nabo. Why is Uhuru fighting the Kikuyus? The Kikuyus, this is their first time to have a candidate who is not a Kikuyu. Mu Kenya, Uhuru Kenyatta yesanze mu kizibu. He cannot promote another Kikuyu for presidency. Why? Bafunye kibachi ne bafuna naye. Kakati abakikuyu from history, from time immemorial, a Kikuyu cannot vote nane Kikuyu. Kakati today bamusali amagezi. Ruto yaleta mu Kikuyu musajja. Raila Odinga naleta omukikuyu omuki omukazi. Kakati Raila Odinga kati ye Uhuru Kenyatta baganye betemyemu. This is the first time to have a nane Kikuyu, to have an election without a nane Kikuyu candidate. Bo bategeera namba yawe. Emengeriyo omuwo eriyo omutemi w'ennyama yajja gwaguza Buganda yatema nyama n'agitema n'atema ebirenge n'atema so kati Mzee Mirundi, do you think Ruto will win that election? No, andi kankubuulire bo batandise nadda kati mmwe munoonya abagenda mu East Africa beebwabwe ebifo babigabye edda ti buli party efunayo percentage erina okugenda mu kyo kubanga tuyina winner take all, tuyina parliamentary, tuyina presidential. Nti kati bwe mulaba eranda nze mbawulira nga boogera ku radio, they don't know what they are talking about. Abantu abasinga obungi they don't know to analyze. Abangereza balina kibayita snap election. Snap election kitegeeza ti Bungereza bwebeera mu crisis gye mutasobola kukola temukola government of national unity, mugenda mu kalulu abalonzi ne basalawo. Kakati ba conservatives bagezi bwe babeera mu power tebateekawo snap election. Snap election si yabaleeta bano abaliwo anti snap eri ebajera election. Snap election kitegeeza tikatikiro wa Bungereza ng'alina kyakoze ekisanyusa abantu asobola okulekayo emyaka 2 n'ateekayo akalu n'afuna 5 emirala snap election temugaana. Kakati ate opposition tesaba snap election. Kakati ebungereza kasaba tegeera nti abantu batandise okukyawa gavumenti yaffe ey'aba conservatives bo bagoba mukama waabwe kyebakoze Boris Johnson era ne Ted May bamugoba ne bateeka kaani ono. Kakati ono abawa hope omupya. Buli wajjawo omuntu omupya waaki essuubi. So bo baagala kusigala mu buyinza. Yes, that is a tactic. Kwe kugoba Boris. Nono bajja mugoba. Ne Tony Blair bamugoba bateeke waani bateekewo Gordon Brown abatuuse mu kalulu nga mu Scottish tayinza kufuga Bungereza era bamugamba akuba mitto avuma abakozi. Kakati ono Boris yagenze Ukraine yagenze British position on Ukraine depending ku gwe. It is British interest ne bona ogende Ukraine n'ofiirayo tebalina kye bakulabamu. Tony Blair yagenda n'ava mu nnyonyi ya Bungereza n'alandinga mu Kuwait City nga ne kabaka wa Kuwait tannabeerayo n'awangula Margaret Thatcher yalumba Falkland n'awangula akalulu. Yes, kakati Abangereza bakugamba nti nedda ssebo era bano abatamanyi byabufuzi obalaba mu bukedde n'abalizoninga ti Boris amaze okuvaako kati ti British policy on Russia tejja kukyuka. Oba gwe ne bona ogenda n'ofiira wa is not personal. The British policy on Russia is drafted by the British and their interests. An emergence of Russia ekoze eki egenda tuyamba ki. Kati Ted May yebamuleta mu kalukadu akabajja mu European Union. Kubanga Tony Blair yalitagala kuva mu European Union. Why? He was a very close friend of Bush. Bush nga yakimanyi nti bwemuva mu European Union nennate ekola ki. Kati atenga yo Britain emaze okibala ffe tuli colonial power. We can use the Commonwealth
ne tutunda ebintu ebweru ne tumaintaininga British key bo basigaza Commonwealth basigaza obwakabaka basigaza kakati enzimba gye bazimbyemu Commonwealth Queen ne bwafa olwaleero gundi najja Prince oba ne baleeta omulangira omulala Commonwealth bagikoze eki bakyagina Premier League bakola ki bagina pound bakola ki bagina tubayinza genda mu European Union nenze bwe nakulira sente ya Germany bagitanga Deutsche Mark sente ya Italy nga bagitalira tezikyaliwo bayina ki euro kakati ensezo eziri conservative ez'abagezi batula ne babuuza nti twagala ki kakati wano mu Uganda ekibinja ky'abagezi tekiriiwo bano baagala kusuula Museveni bo bakola strategy nga bwe basuula Museveni bo basigalawo nti Obote Paulo Muwanga yeegase n'Obote bamukuba ekigo ensi neesanyuka Amini ye yakuba twekobe Amini yakuba Muteesa mu Lubiri yakuba twekobe yaleeta omuzingo gwakuba twekobe Amini bwalwana n'Obote na yafuula omula entulu zaavuga ne tumuwagira nnyo nga temumanyi yakoze eki tiye yakuba wali kakati eyatta kitaawo bwawasa nnyoko kubanga mugagga nagulira emmotoka weerabira kitaawo bano abaawano omusajja bwatta kitaabwe n'awasa nnyaabwe nga mugagga beerabira kitaabwe ono abadda ddi. This is a strategy of Ugandans. The Ugandans could not remember that Idi Amin there was no way or better use the army. Who was the commander of the army that attacked Muteesa in the Rubiri was Idi Amin Dada. But when Amin fought with Obote for survival, and Amin brought back Muteesa's body and saluted it because he put everything on Uji. If Idi Amin, as commander-in-chief, had refused to attack Rubiri, Obote yali Lulumbi na Busale. Kati abantu ba Uganda tebafanana bamawanga malala. Abantu ba Uganda tebamanyi nti omuganda akugamba tiguluma yaguza enzi kuteruma ki kundi banna Uganda bo tebatresinga problem weko the genesis of the problem bo bagenda nakiriwo era kukiriwo wenjagala tutandikire abasiraamu baagala kuimpeachinga Mubajje anti kyenkubuulira let me tell you Mubajje ebintu ebyo mwe temubimanyi abasiraamu bakola constitution Katende yagikola. The constitution was designed to make a Kakoza Mufti of Uganda. Bwe mbagamba nti bwemanga mukola ekintu lweyagaliza kimuka kitawo lutta nnyoko bwe mubanga mukola ekintu mwerekerangamu manuva nti baluye babakola etteeka libeeramu lakuna abali mu buyinza kati amateeka gano ge bakola public Sibanyani yakwata mbabazi nga tasobola kubaki within a very short time. Waliwo omusajja bamuyita Kena Pojoko yaleeta etteeka lya terrorism lyamusiba. Waliwo omusajja Kenya yali wa prisons n'awera sukaali n'omunnyo mu nva iyo si nyumba yaago. What happened? Bamusiba n'abuuza nti obuugi nga temuli munnyo. Kati abaddugavu baba bakola ebintu tebalowoozaako nti etteeka eryo gwe riri kukwatako litya nti ababadde bakuba bujingo tiyawasiza omukazi omulala bapasita bawasa kati era ekyo nekibagamba nti mwekamba buulire Pawulo omutuukirivu Yesu yalina omukazi Yesu yawonera Mariya Magadalena watono bw'osoma ebyafaayo Mariya Magadalena yali malaaya bamujja ku kazinga okubeera bamaliya nga bamutendese akube Yesu ekigu yamuwonera watono bw'aba yamuwona kyova olaba gwe yalekera ekifaananyi kye ate mu Bayibuli temuliimu nti awo Yesu n'agenda mu ttooyi oba n'afuuka tekiriimu kirabika Yesu yali musajja naye ndowooza baatule nga tekola teyajjirira kuwasa waliwo gwe kyoga nti awo Yesu n'agenda n'apama Yesu yalyanga mpirivumanga ebulira mu mubiri Yesu yatuyananga musaayi ani yamukebera mu mpale ayinza okuba temwali mpale kati bano abagamba batule Pawulo omutuukirivu n'agamba nti abange okujjako abagumu nga nze naye temwali wasiriza bannaddiini
kakati Paul omutuukirivu oyinza okuzanga naye baatule ye ekirimu kyali kyaki kya baatule ani yamukebera mu mpale ani yalabako era bakubuulira abakazi baali abannaddiini babagoba ku bakazi Samusoni baani bonna bakazi ono gundi owa ono yaliwo mugundi mu kusaanyaawo Sodoma ne Gomora mukazi we owaaloni yali akolagana n'abasiyasi era yatunula emabega n'afuuka ensawo y'omwinyi. When you read the Bible, we were not supposed to get married. Big people were not supposed to get married. Kakati nkubuuza gamba ti ekizibu ekiri mu Uganda kiri kintu eki abali mu buyinza bafunako munnaabwe omu ne bamuwaayiriza ebizibu by'eggwanga byonna n'abantu ne bakola ki ne bakkiriza nti ono kyekizibu kyaki n'Abangereza bwe bali nti bo bakugamba kati tekisooka omusajja Boris yalangirira gundi COVID n'aviolatinga rules n'akuba pate naye n'amukwata naye embalasinga Bungereza ovolo leaders owa Bungereza ne Magufuli bwe bafa bokka carelessness. Do you still have the moral authority to lead the country? Two, abadde ayina mu chifu wuupuwe nga takuba bakazi mbooko kitalo abadde abebasa kubatanda ebintu bibiri yabadde mukubi nga tamugoba yagaana okudisipulininga omu ku basajja be omukubi w'embooko omukubi w'embooko omuzanyi ayinza okuba nga naye abadde aleeterayo Bodison nga balinakuba Bodison yayinza okuba nga naye abadde mukubi wa mbooko amanyi abazungu abo bagenda ne beerimba ku mukazi omu ye kakati ne bamugamba bwe yateeta bwe yafaloje bamugobedde ki but these people know nti the public era kyakiiru yagamba owa Bungereza the public has a poor memory. Yayisa Bungereza mu Second World War bwe yamala okumuyisa mu Second World War bagamba you are good at war, Britain wants peace. Gundi kyakiiru yagamba nti public has a poor memory tebajjukira gyobakoze eki kanaabawole kyebazanyirako nti when you remove Museveni today endulu zivuga naye ababadde Museveni babadde awa ssente ne batazituusa mu bantu bavuddewo. You think Museveni is a problem? Naye bano bo batta buli kintu kyonna n'amawulire gaabwe. They cannot tell you I've fought for Museveni. That's why Museveni tebampadde ssente kubanga Museveni ye yalemeramu enkola ey'okuyita mu balala nti yagamba nja gende wagundi mufukamire nedda abagabi ba ssente sijja gendayo nja kubeeraka mu mpale. Kati Mubajje ye kyekyagala omuggisaako anti Mubajje ali bw'ati bwe baakola constitution baagikolera ani Kakoza bagamba mufuti wa Uganda ajja kubanga omusiramu omusuni mwe temwawula Muhamadiya temwawula Mushiya temwawula musuni aba Iran bashiya aba Saudi Arabia obusiramu bwano gye bwava basuni banabbi Muhammad bali be bayita Saliki verses bo ba Ali bo bakuga nti obusika bwali badde bwa Ali naye nabbi manya gundi malaika ga bujeri yawubwa era abayirani buli bagenda mu Mecca balwanirayo baba restrictinga ekigwa si kyabwe bo bashiya abayirani bashiya tebakiza mu nabbi Muhammad bamubalanga nabbi ng'abasiramu babala Yesu nti nabbi naye si mwana wa Katonda. Eggulu lyagala okweyuzaamu Katonda anyiga nnyo omugamba ti yatonda ekitundu kye n'atonda ekitonde kye ate n'akizaalamu omwana. That's where we disagree with the Muslims. The fundamental question between us and the Muslims is the status of Jesus. Nange ekyangoba mu gavumenti lolo gye baagala okumpa nina kubeera hunting dog ya muntu babakanyukana nina kubeera kidoli babakikanyukana bakikanyukana. So abashiya yes be bano Irani be ba Irani abasuni be ba Saudi kati baali balogamba nti Luwemba mushiya bakola constitution nga bagikoledde muntu. They were wrangles make agreement biki have no time na ebyo nambi manyi kati nga waliwo kakoza chifu kazi rival bawagana ne Luwemba
kati bali abasajja ne bajja Nasifu Dr. Nasifu na negotiatinga deal ne batekawo interim administration yali mu Kisuule yali mwani ne batekawo n'olukiiko lw'abamanyi Magirisi Ulama olukiiko lw'abamanyi nti ensonga z'obusiraamu tezitwalibwanga mu ba ordinary people. Constitution y'obusiraamu tekkiriza kutwala nsonga mu baamatiya. Bateekawo olukiiko lwabwe baluyita Magirisi Ulama olukiiko lw'abaki lw'abamanyi. Kati ne bagenda bakola constitution nga bagikoledde Kakooza. Mufuti wa Uganda anaabanga omusiraamu omusuni. 2 mufuti wa Uganda anaavangako ng'alina emyaka 75. Katende yakola constitution yakopa ekyabakristaayo abakafiiri nti when you clock 75 and you were bishop across the board bakatuliki oyina okukanuniro okoma ku myaka 75. Why is it 75? It came from Asia. Abayindi ba nature oba abo ba Indonesia abali mu Asia bo balowooza nti omuntu akoma emyaka 75 okutegeera era bakuga nti bw'oweza emyaka 65 oba muddu wa Allah akuyita ekiseera kyonna kati nze Allah mpita ekiseera kyonna ndi musibeewe tonkaabira emyaka 65 Yesu yafiira ku myaka 33 gw'osaba Yesu obuwangaazi nga ye yafiira ku 33 teyakubako ku ndongo gwe gy'okubye tagenzeko yagendako ewa Bobi Wine mu ndongo kati you see buli omusajja we gukulidde gufaanana environment. All of these religious groups came from Asia, which means the 75 years of a bishop to retire originated from Asia. As we speak today, mukwano yagenda okufa nga mulimu mukwano omulala tata yawaddeyo at the age of 75. Tradition y'abayindi abo abali mu Asia bakugamba omuntu ata musibe wa Allah obeera okozeeko kyokoze. 2 abeera generous atandika okukola ebintu ebiyamba abantu kuba yeetegekera lugendo anonye. Bw'olaba omusajja omubbi ow'emyaka 7 mu buto yabba nnyo ate bw'olaba omwezi nga Lwasa kitegeeza yali mwavu nnyo banne bamukola baalyanga abawala nga alaba kati bw'afuna ssente ayagala okwesasuza biri banne evumbe banne ne bamunyiriza. Kakooza bw'afa kakati Mubajje n'akwatamu Kakooza teyafa. Kakati constitution eyo bakola General Assembly. Bakola General Assembly bagende balonda obukulembeze bw'obusiraamu bakola ensobi. Luwemba abantu yali awagirwa Libya nga Kakooza awagirwa Saudi Arabia. Kamulegera ne bamuwa omulimu bagitanga labitwa ey'aba Saudi Arabia ne bamuwamu ekitongole ne bamuwa ssente. Bamaseeka bonna bajja wano ne bateekawo interim administration nza bonna bali mikwano gyange. Kakati ne bategeka okulonda ekyabakolera ekizibu bubbi ng'amawanga 2 gafightinga to control Uganda ne Muslims, Saudi Arabia ne Libya. Abalibya balina ekibiina kyabwe bakiyita Gondi bayitanga amaani. Waliwo n'omusajja nga omuyita Bireri Islamic Call Society. Kati Libya yalina abasajja ababazi ba Luwemba. Libya nebawa ssente. Abasiraamu General Assembly emaze okukola ki okutola era kyekyatisa Sebirumbi yawangula Eruweero najja n'afuuka mugundi General Assembly. Yalina omusajja gwavuganya naye Eruweero yali mukwano gwa mugundi gwono be bakola akayuba nga tugenda mu bibiina Saddam n'oyo omusajja baba bamwitanga Kabira baba bamwitanga ani. So that man competed with Sebirumbi. Sebirumbi was arrested and put in a prison in Eruweero. I went and interviewed him. Sebirumbi baganti yatalutamaguzi. But the mistake they had done, olunaku lwe bagamba lwe batyako lutamaguzi, Sebirumbi yali mulago mu ddwaliro nga bamukubye ebbomu. N'omuggo gwe bagamba Sebirumbi gwe yakubisa lutamaguzi. Who could keep this stake all the time? But what is not disputable, Sebirumbi gwe bagamba nti yatta lutamaguzi on that day
bwe bagenda mu kkooti okuwaaba abawabi ba gavumenti baali ba UPC baateekako olunaku olutali olwo nga Sebirumbi kwolwo olunaku lwe bagamba okutta Lutamaguzi evidence is there yali ali n'omawulire wa Taifa ng'agenze wa Sebirumbi okusabayo ssente. Sebirumbi yatuwanga ssente. Sebirumbi nga bw'abatwala mu Luweero okulambulayo tuwoze risk venture naye nga tusula mu kasiteera naye nga Sebirumbi bamalaya yabasasula be munaabana ba gwe bw'oba wasuze ne malaya omusindika wa Sebirumbi mu luumu ye mwe yasuze oba naye yabaddanga mu munkovu sinali simanyi kati olunaku lumu twalina omuvuka bamuyita Kalibbala yayingira n'obusiraamu nga tayagala bakazi kitalo yakwana Kasiru kati Kalibbala bw'akwana Kasiru agende wa Sebirumbi bamusasule Kasiru nga byayogera Sebirumbi tabitegeera Sebirumbi n'ayita olukuŋŋaana olw'amangu n'atuyita abamawulire bonna mu kasiteera ffenna n'atuyita Kasiru asaba ssente Sebirumbi takola ki naye nga Kalibbala yeyasuze ne Kasiru ne batuleeta Kasiru ne Sebirumbi ali wali kuba tabitegeera Kasiru n'asonga mu Kalibbala wetutegeerera nti Kasiru abayita ki sente ze what I'm telling you ti Sebirumbi yajja mu lukiiko why Sebirumbi was a popular man Sebirumbi yawambako express Sebirumbi yagiwambako n'agobako batabani bakiwanuka n'omuzukulu waabwe mukiwanuka Sebirumbi ne tumutuuma Sergeant Do Sebirumbi yagamba Obote n'amugamba ti gwe oba Nyerere ayagala nnyo ofuuke obeere pulezidenti wa Uganda akuweko ssamba y'obugwogwemu ogitume Uganda oteekewo bendera naye raba Amini n'amuwa okutunda soda mu Nakivubo nga Sebirumbi yatundamu soda naye nga musajja wa express yawamba express ntumutuuma Sergeant Do nagamba nti nali mukubi w'amayinja mu express ba amayinja mu express okukamala obukama mu biseera by'omupiira nga tuva e Nakivubo naye gwe bw'obanga oyagala express ekulageko gwe express gisale giwe penalty ey'amancoolo amayinja twagendanga nago ne tuba ng'ololeefu ne regime bano ba regime ene waffe tebajja kufuuyirayo ekisaawe tukisalako ne babeerere gwe nga bw'oyagala emirembe kye mbagamba ti aba bodaboda mubaleke owa bodaboda mumuzisibe gye ziva nga tezikyajja mu myaka egi bette nga banoonya sipeeya naye zo nga zikola ki tukina cannibalization ekyokubiri omwana wa boda nadde agambe mukazi we tuli bangi muki sikyasobola kuleeta muki mutwalo omwana wa bodaboda agambe mukama we yagireeta akenda sikyakasobola kati babano kye bakasazeewo olw'okuba bajjeno be bali mu bodaboda baagala 4,000 nga zoono jeno bannaabagobe kuba mu kibuga bodaboda zikyakola ssente abantu baavuwadde zirimu nnyingi muzikome gye ziva mwe mwawola abaana bodaboda kakati nkugamba nti bebatuuka mu General Assembly abalwemba baawa ssente baabakwatiranga wali awe Kampala mukadde ku muzikiti waliwo wooteri nga bagiyita Hababi abalwemba bateekawo abantu nga buli delegate ajja bamukwatira walina okuripootinga ne babatwale ekawempe ne babateerayo wooteri mwe baasula ate abasiramu banywa omwenge baabawa kakyayina ki bakamulegeya ssente baazirya ezaabe Saudi abaluwemba ssente baazigaba kakati bagenda mu General Assembly nga General Assembly yakoze eki luwemba yagiyina bano baabala nti olwokuba Museveni talina interest mu kutabula busiraamu
ate ba government siye tuliko tugenda kozesa mannya kamulegeya ani kakati munange baluwemba bali babaze basoka kuleta linnya lya Kakungulu omulangira Kakungulu kuba chairman wa Muslim Council omusajja bali bamuyita ali ani bamuyita ngali Senyonga eyabeeranga ku radio Tanzania Dar es Salaam ali Senyonga ekitegeeza bano baalimu aba gavumenti kuba neyo nookosi yakuba bakola making sure Otayi n'agenda mu college of bishops n'agaana Yokaana Mukasa ti Yokaana Mukasa ayina abaana baali beesibye nga Yokaana Mukasa ye Muganda agenda okusooka gundi yo nookosi nga waabwe yali Moshi gwe bagala okuteeka ku bannayuganda afuge ekkanisa ya Uganda kati bwe beesiba mwangala oba tenaatuma Peter Otayi n'abaga nti Yokaana Mukasa nde ono musooke mulabe ani yasooka okufuna obwa bisopu nga ono yafuna obwa bisopu naye naddukira mu buwaŋŋanguse yo nookosi ng'emmosi yaliyo baagala okuleeta omuntu owaabwe afuge ki Abaprotestant UPC yali ebala nnyo okusinga bano babasajja ba UPC babazi kati what happened yo nookosi yawangula Yokaana Mukasa abaganda ne baagala beekutuleko naye nga Yokaana Mukasa abaana be bamukyala njuba baani bali mu nsiko that's what Paulo Mwanga used nakuba Yokaana Mukasa kati eno mu basiraamu eno mbasiraamu gundi Luwemba abaluwemba basimbawo Serunjogi manya Senyonga ali Senyonga ye musajja eyali ku radio Tanzania gwe tewagiwulirako eyakubirizanga abasiraamu okuva ku Amini kwaberangako Nyakato nga boogera Luziba era Amini yabawuza yayita Abaganda abataka ne bamugamba nti ffe ssebo radio Tanzania tetugiwulira bakuvumirako nnyo yamuyolerawo owulira otya oba tugiwulira tebanvuma batya Amini yali musajja tebamulimba bya Museveni olwamuga nti tetugiwulira eno naye bakuvumirako nnyo radio Tanzania twagendanga mu lusuku ne tugiwulira eno ya radio Tanzania nga tusinzira wandi Dar es Salaam omusajja agamba Amini sebo nze sigiwulira eriko Oluganda lufu bakuvumirako nnyo Amini yamuyolerawo oyo twala bw'atagiwulira otegereko kibyeyogera banange Amini gwe twasubwa bano bonna baali singa abajooga ensi bonna badduka dda nti Amini akkiriza abantu yayita ab'ekkanisa ya Uganda nabaga nti wali ekkanisa ya Buganda yosezeewo ki nti abasajja beewase abakazi ani anaabawasa n'abuuza kardinaali Nsubuga gwe bakisomyewo abantu n'agamba mbalabeko nga mukiyimbirira wano era oyinza okusanga ngaoyoluumu yabirimu ebyekisiyasi Amini yabayita bonna nagandi mugambye ekkanisa ebungereza eyisizaki nti akkiriza ebisiya Nsubuga nsomeramu mu Bayibu omanyi nti Amini yawa babisopo bonna emmotoka Amini bonna yabawanga emmotoka yateekawo ne Minister for Religious Affairs nga bamuyita Musoke nga si musiraamu tiyali musiraamu naye nga Uganda Muslim Council baali bakitaddewo twandamayini Kakungulu ate nga Kakungulu yaleeta Amini kale munange tugenda ekibuli Abumayanja nga jja ng'abagamba oyo omusajja gwe mulonze ali Senyonga gavumenti yaffe tegenda kumukkiriza kubanga n'obusiraamu tabwagala yamusajja bamuba empale ne bazijjamu bakuba mayanja nadduka empale singa teyali kati ali Senyonga yayitamu mu General Assembly yakuba Kakungulu ku ttaka ono Kakungulu waffe akakungulu mu kitaawe tuli gigi kibuli mu secondary school okulonda gye kuli kasita Serunjogi yakuba Kakungulu kubwa chairman wa Uganda Muslim Council ali Senyonga n'akuba Kakungulu Abumayanja n'ajjambu aleese obubaka obuvudde wa Museveni oyo gwe mulonze gavumenti ejja kutambula naye kubanga nga n'abasiraamu nga bwe mumanyi omusajja oyo bamuba Mayanja yafuluma ali bwere waliwo ekibinja ky'abasiraamu bedda baali waliwo ogundi
ku muzikiti gwali ku Room Street kati nga omusajja Abdulrazak Matovu yali musajja nga bamwanye ekitiibwa yavunula Kurani mu Luganda. Sheikh Abdulrazak Matovu yaliko mufuti wa Uganda ku mulembe gwa Amin. Kati avuma abatabulikibwa mu muzikiti avuma abatabuliki mu muzikiti gw'okuwulira mu guno Lubega gwe yatwala bajja basalafu basazi ba mpale nga bakambwe bazibu atuvumye nti atuvumye atagaye tuli baki kubanga empale kitegeeza buki butakwata ku ttaka obukyafu kati bajja beyitanga basalafu fe nga tubayita basanafu tubayita basanafu bakambwe gundi abavuma Abdulrazak Matovu abavuma agenda kati ku muzikiti awo kwaliko mutabani we nga ye imamu wao bajja okukuba Abdulrazak Matovu nga yadduse mutabani we n'alinnya ku siriiwa yebwe yabalaba ne bamugaa nti bajja kitawo avumye abasalafu bajja mu muzikiti kakati omanyi gavumenti eno yasooka kulowooza nti abasiraamu bagiyamba bano abaana bakamoga kubanga yali yagala okuddiza Kakaane ebintu bye ababbi babibbiremu mu Akakaane nga Kakoza alemedde omuzikiti gw'e Kampala mukadde Akakaane kozi bano balimba Museveni tojja kufuna sente nala abayindi tebagenda kozi bafere baagala Akakaane alina ekyokubiri abayindi bwe baali bagenda obugagga bwabwe bwonna neggolodi babuleka mu muzikiti ogwo nga baguggalidde era bwe watambula nga w'e Kampala mukadde nga kiddudumu kati kyembadde gamba nti Abdulrazak bw'amala obubavuma n'afuluma ne wasigalamu mutandi wa Abdulrazak ajjuliza ebyakisaawe abasalafu ne babamubuulira nti abasalafu basonze yalinnya empagi mu ddaali y'omusikiti ne mubaamu omusalafu omu naye n'akiwalampa amugjeyo kozi yagenze n'ennyondo yakubanga yakuba engalo ze yali awalampa bino n'agamba banne akasajja kakafiiri kalina ennyondo mutandi wa Abdulrazak yalinnya ennyondo poliisi okujja kyekyamuwonya baali bawalampa bamugjeyo naye ono akutte empagi bwati yakuba wano nagwa ng'ekinyira kakati akalulu ne kakola ki ne kaggwa kati Mubajje akwatamu ddiyo anti wulira kati abaakakoza bwe baategeera nti babakubye ne badduka ekibuli okulonda kukoze eki kuyiise toyiwanga kulonda nga waliwo kola mu mweri kakati ku Kampala mukadde ne babagana okugendayo ne bagenda ku Lubaga Road bakayitanga Kabalaza Luwemba yalwanira Kabalaza era Nsereko Mutumba mujje muyita abanyumize Nsereko Mutumba gwe babadde obwala DC babeeranga Kabalaza nga aliwo omuzikiti awo olwo Kakoza omuzikiti akoze eki Kampala mukadde babaganye okugendayo Kigongo baani bonna abakulu mu gavumenti bakirunda ekiva ejinja baani bawagira bano naye nga yeka kugulu bakoze eki kati kwe kugenda mu kkooti okulonda kw'abasiraamu kwali kutuufu okwaleeta Luwemba nga mufuti omulamuzi eyasooka Joseph Molokero naga tekwali kutuufu Luwemba talina diguli ya sharia kubanga mu constitution yabwe baateekamu nti you must have a degree in sharia or its equivalent in sharia kakati ate nga Luwemba yasoma dawa kwe kuyita abasiraamu yenjiri kati bali bano babatega akakodyo constitution yabwe bagambye temukutwalanga ensonga z'obusiraamu mu kooti mu bamatiya tubatereddewo majirisi ki bulama kati Katende yali abalyamu ssente empitirivu akwatiddeko bakamulegeya banoonyamu ki mane baganya okgenda eri mu majirisi bulama kuba tebajja gibbiramu nabano bwe bali ekintu kya Museveni kyonna ekyaliyambye abantu bakibbiramu kyova laba nabo bajja kukwatibwa no babattirewo the moment koota tegeera nti kino ekintu kikuyamba n'olowooza kibbiramu ssente Katende yabalya ssente okukamala
constitution y'obusiraamu Katende yagikola kakati munnange nga bagenda mu kooti omulamuzi yasooka ngaaga nti Luwemba talina buyigirize era olupapula lwanga bwe lwakuba diguli ya Luwemba yagijja mu Kisenyi okulonda okwali Luwemba kwe yakola kwali bwefufululufo kubanga oyo Ssemakula ne Katende bonna mu ngabo baalinamu shares era ne Bukedde bwali Bukedde ebikolwa ebyo abaana abato bye babijjeemu nti bw'ogamba nti omusajja w'ebuko yabadde amaze bamuwandiseeko ebbaluwa ne bamutta ye ebbaluwa owa Bukedde yagifunye ddi nga bamuserwa mukaaga ebbaluwa owa Bukedde yabadde agiina enanga yabadde agiina ono omusajja bamuwandise nge olaba mada baagala kujolekeza oli yawandika ebbaluwa tayinza kutta kuba yali ayina solution yaki naye nga tebasobola kukubuulira eno mu kiriniki gye yagenze up to now enanga tannayogera kuba enanga ye mukuŋŋanya w'olupapula lwa Bukedde Owesigire ye deputy we tell me anti nkubuulira tuddeyo wali mu basiraamu walabyeko ng'enanga akunnyonnyola ti omusajja ono eyagenda mu kiriniki omujjanjaba ekiro yagenda naki bayinza okubanga gye yava baamuwa obutwa ne butamutta ne bamunoonya bamukole ki bamumalirize the key witness would be when this man at that time tebakubuulira area mwe baamutti abadde ayinamu amaka yo kiriniki kituufu gyeri egigendamu omukuŋŋaanya wa Bukedde enanga ne deputy we Owesigire baagala kitwalawa eri ebuko era mu Bukedde bwe nabakubye baki enanga yadduse enanga yakijjemu nowe kati muzeeyi Mirundi tusigaze eddakiika 5 zokka nedda tumalize ishu y'obusiraamu kubuulira nti kooti eyapiiru yesalawo nti Luwemba ye mufuti omutuufu Luwemba yasoma ddaawa okuyita abasiraamu ne babuuza ne bagamba bali abakooti ey'owaggulu ti Luwemba ayina yasomesa sharia mu higher institution of higher learning which means obuyinza abuyina yasoma sharia. The constitution did not define babuuza Katende what's the equivalent of a degree in sharia. Why didn't they state it? Kubombi eyasoma sharia neyasoma ddaawa okuwoola abasiraamu ani asaana okubeera mufuti wa Uganda olwo bakitutteyo bano bakamuleka sente baziridde baani gundi abakubye kakati what happened ejjukira tibamufuti babiri beekubirawo waliwo gundi eyafa ne Luwemba kakati Luwemba bwafa Mubajje najja Mubajje ajja n'ekibinja ky'abatabuliiki yali mutabuliiki baagala omusiraamu mufuti ayogera ku Lungereza kubanga Kakoza yali asomye sharia naye nga ebyolungereza tabimanyi Luwemba naye nga ebyolungereza tabimanyi Kamulegeya naye nga tasobola kukola speech ya Lungereza era nkubuulira waliwo munaddiini omusiraamu obote yali agenda kubeera gundi ku mukolo gwabwe ne bakolera omusajja speech ng'eri mu Luganda nti at this juncture nga speech ya Luganda bagituwa abamuwalana nti olaba omusajja byabadde asoma si bya Lungereza omanye okuwandika speech mu Luganda ladies and gentlemen nga bya Luganda kakati we bakukubira ewalize oyogera ze yes kakati abasiraamu ba admiringa Mubajje why Mubajje was not in Uganda. The Muslim leadership had been dominated by Baganda. Abdallah Matovu, Sulaiman Matovu, and Bonanga Baganda. The Islamic community found a Muslim leader who is not in Uganda. And then when they have got a scholar. Mubajje, Abadda Intelligence Council. They have found a Muslim akkiriza mu bavubuka asiba ekirevu Mubajje kakati problem gye beerabira nti Mubajje bwe yamala okutula mu ntebe yabalimba omufuti wa kubuulidde tibajja mu bukristaayo ne bagamba nti mufuti wa Uganda ajja kubeera nga wa myaka 75 okujjako ng'avudde mu busiraamu
agudde ddalu obanga akoze bitali byaki bya bulijjo naye nga mufuti oyo weyejjera eri wa myaka na mwemeka 3 ne Luwemba yabaga nti nja bafuga n'empale bafuumuuke kaakati Uhuru Kenyatta ne Ruto bagamba Raila ti gwe Uhuru yagamba nti gwe Raila gulaje empeke za Lusaazi genda kufuga 10 nona afuge 10 are they together Gordon Brown yajja ne Tony Blair are they together kakati kitegeeza nti Mubajje new forces new dynamics Libya tekyaliwo kuleeta sente Saudi Arabia naye yavuwaddemu kakati abasiramu ba Uganda bano ab'ekibuli bo bapasiveyalinze kubanga kibuli ddiini abeene Kampala mukadde masirirayo on money but ab'ekibuli ye kakungulu baleeta kutona kuba alimu obwakabaka ya pasiveyalinze so the moment you persevere nganze bwe mpangadde emyaka 10 tubonyebonye mu family batujoze bakoze batya but you never kneel before wabo never in good kati sawe do bagamba nti kiwedde anti emyaka constitution bagala bagikyuseemu nti toweza 75 kuba balabye ku muki ne Kereziya bweri Kereziya yafuna John Ponga wa myaka 5 mukaka yavaako wa 85 nadomiti entinga Kereziya have you seen eyamwidira mu bigere Ratzinga yabeerawo na myaka 5 ku mulembe gwe kwetufuniddaani ono eyaddako John Paul omusoka bamutta owokubiri Lizinga yadduka owokusatu wuno ayina eriwugwe lumu era naye lusejjera kati bali bakitegeera 1 the world is used to an old pope 2 this don't bring younger popes no ono yali scholar ayina PhD professor no eyadidde ono mbigere ono muyitale abayitale babadde bagenda kuyuza Ekereziya lwaki bamala emyaka 5 nga bebafuga Ekereziya nga bawasa bakabapa ono aliko mu Argentina ono muyitale yagendayo obugenzi bamuteekayo era mujja kufuna papa omuzungu mu Afrika nga be bamutaddeyo bamutwala mu Argentina sije musajja muyitale yennyini ono papa muyitale yennyini muyitale sibayo bwesi bamusindikayo bo bamanya bwe tuli batwagala basajja bali bagezi abazungu nti Obama Hussein Barack Obama mama we musiramu mu Afrika naye aliko erinnya Hussein abantu aba America basinga obungi bagati bakubye Twin Towers tulaga abasiraamu nti nono abantu bonna bali balowooza nti Obama musiraamu Hussein Barack si musiraamu naye maama we ava mu nsi esinga obusiraamu e Malaysia era jjajjaawe okumanya abasajja abazibu laba bwava tewali musajja mu Afrika America atava mu Ireland naye yakyalayo nga jjajjaawe yabeerayo so when these bazungu plan teba planning ngaffe no today NRM yali badde ina ba candidates ti abaganda bano twalwa nabo mu nsiko muganda kigwe tulekawo nabo bamatireko ngono gondi ono bwayagala okugamba nti kitange teyalifuze Kenya naye Jaramogi kitaawo yagana obwa president ate kitange namusasula bubi nze kankusasule ensibo bazitambuza ti abasajja bano abaganda balwana mu Luweero ne batubudamya ne batuwa buli kintu kyonna kanti baali badde bakitegeka dda let us create a Muganda of our own nga ye Muganda naye nga muzungu nga waffe anyikiti Chama cha Mapinduzi bwekola ndi wekanikati ono mukazi musiraamu ava Zanzibar afuga atya Tanzania nga mukyala wakuna ye mukyala wokuna oyo omukazi yalifuza atya Tanzania Chama cha Mapinduzi bali bamumanyi tikikwete musiraamu Ali Hassan musiraamu Joseph Mkapa mukatuliki Nyerere yali mukatuliki afuge banga deni ali mbwide so, kakati abo ono gondi Magufuli mukatuliki nnyo abadda asonda ne sente mu charge kati yo Chama cha Mapinduzi bano yababuukadda Chama cha Mapinduzi bano yabavaako nti twagala omusoga afugeko nti ye kakati tukuluminga omusoga next time twagala omunoza nafuge nti ye tumutwale mu college mu training aba leaders abeNRM aveyo nga ddala musajja weNRM okay dakika tusigaza 2 Mubajje kati kiki wati bamulwanisa ssaawa eno ate kubuulire kasaba kyusa constitution baagala okuddayo ekyemyaka 75 kikutegeeza ti Mubajje
gurupu gy'abadde atambula nayo evuddewo kati Mubajje yeetakula yekka kugenda wa Museveni kulyayo sente ne Kamulegeya nti waliwo abakozesa waliwo yakozesa Kamulegeya ne Mubajje era ye yalagira ne Olanya manya gundi owinye dola agende Mmengo abikola ali mu gavumenti alwana ne Museveni umulaga buli woli wonna ninawo ki amaanyi naye Mubajje analobuuka luno nkubuulidde nti bibe nabiri mu succession Museveni alina omuntu gwalwana naye nze muwa amagezi ga bwereere oyo omuntu alwanyisa Museveni alwanyisa gundi afende muhoozi amala biseera kubanga balina omusango ogubaliddeko sente gwa organ babaliddeko miliyoni za $5 babadde bazibba mu gavumenti kakati miliyoni za $5 bwe bazibabba kuba abasajja babagambye ezo poteya muleete endala omusango tuguddamu tebaziyina baavu bayitirivu babbye buli wamu wonna Museveni kati abalaba ebyo byonna byonna tebabedde babibbiramu sente bongerera abasomesa sente bababbeko 1% baziyina abo sente zebabadde babba wano 19 biliyoni eza TV negundi bazibbye nnyo kusasula bazungu kati nze mbagamba temudda mu kuwa bazungu sente mukkirize ekintu eki temulifuga ggwanga abandon your president's ambitions. Why? Museveni tajja kubayamba zembalaba bali disparate waliwo omusajja wano mu Canada mugagga nnyo simanyi nti wamulabyeko ayagala kuyinvesinga mu Uganda yabagamba yali behind etteeka lya organ ono mu Canada yalirimu babaka ba parliament balibo nambo kadduka n'engala byako nga kanuka bakaba sente kadduke ko kalime kubeera mu tteeka lino kakati nkugamba nze abavubuka bano mbagamba nti mwina okukkiriza nti ekintu kikoze eki kiyise Museveni tasobola kubata. Why? Lwaki Museveni tasobola bata abakutteko okuba disciplininga abalage succession gundi entuufu baganye waliwo gwe yakwata namuteeka mu under house arrest emirundi eki ne bajja ne bamugjayo n'afuna abamugjayo bamugjayo neyewaana n'okwewaana kakati Museveni Katonda amuyamba bonna abavuganya muhoozi etteeka lya organize yabakwatirayo kati bo balowooza nti bw'oleeta etteeka eppya muwona nedda eyakubwa edda polio ne baleeta eddagala lya polio ataawona tasobola owa covid ataawona muzeeyi katusooke tuwummulemu wano tukomewo ate ne topics endala naye mbadde njagala kuwayo akantu n'abagambye abo abavubuka naye mbagambye kambabuulire ebintu bibiri bwe bakwatira mu bwenzi n'ogamba nti kaweefuula omubbi ate oba oli musiru omubbi n'ogamba nti bankwatidde mu bwenzi kaneetige TV omwenzi gwekkiriza n'engoye ozijjemu ne bw'oba mubbi ne weefuula omwenzi engoye n'ozijjamu ng'omusajja azze buzinakusanga nga mulimu omukazi owona abasajja bagamba abananga omusajja temumutta abakazi be balimba omukazi ono yalimbye omusajja mutta waake omwana wa munnamu n'abakazi nabo bagamba nti abasajja muyitiridde obunafu kababayambeko ekitegeeza omwenzi awona omubbi watakola ki kubanga omubbi buli omu yamubbako kakati bwe bakuzindira mu nnyumba kati bano abasajja balina okukkiriza bakkirize bawagire muhoozi bagende betonde wa Museveni bafune muhoozi nga pulezidenti atali batwalawa ye tajja batwala Hege naye bajja kubeera mu Uganda nga mwebali bagenda bafuuke abenzi mu ggwanga tewali amanyimanya gaabwe okujjako nze tiri abamanyi bagende bakole ekyokubiri ne mbagamba ti Museveni ekintu ekimulemesezza bw'aleeta polisi empya nga kati eya Paris level abalabe be nga bagiyingiramu kati basomesa abantu osomesa ki sente zonna abantu ze baali tutte okwewola zigendedde ku ki nolebye ekikozi ekisinga obusiru mu Uganda nga kiddidde kilo ze nyama emmere y'enkoko 5 kiziwadde omukazi naye kibadde n'obukoko kigambye tubawonye obwavu ekikozi kirina amagezi oba otutte obwavu mu famire y'abantu obukoko bulina okuzimbirwa buluda obuto obutafaaki obukoko bulina okufuna vitamini bukubwa empisa ya vitamini obukoko bukubwa eddagala obukoko beeramu amazzi obukoko olina okukola mwe bunaalira emmere naye sente bizibbidde muki mugundi finally obudde muzeeyi Mirundi nembagamba
ti omusajja yali mwenzi nnyo n'atuulya mukazi we nga mukazi mulungi nnyo bamwendako nnyo n'ayiiya amagezi n'agenda akola nika eya meto nga nika eya meto eno mu maaso eriko obutuli obufuka n'ennyuma amulekeddewo naye nga mu makkati wano agaddewo yatambulanga nakinekufulu ye kati olunaku lumu ate asindika werede ewaka aweredi nga amadirisa alaba omukazi kazi amugamba nti bwotyo bwosiiba nti mulimu n'abakasajja balekanga bagalidde bakazi baabwe ngoye bazikuweesa ne bagenda n'ebisumuluzo ojja bba wa magezi ag'obwenzi kakati sajja n'amugamba nti ti yakolaki ti seba yajja n'ekisumuluzo naggulawo nkale wereda n'agamba bba w'omukazi ti waayi nali simanyi nti oli musajja mugezi bwotyo ngenda kukolerewo nga tonsasudde nakunsasula ti nange nyamba eyo metalikinika wagigulawo namutwala namugamba nti ate mukazi wange era ayina saizi nga ya mukazi we nagireeta kakati bwagireetera omukazi najambala eyono ye yagitwalira ono ate mukazi wono eyono ne bagikweka kuba zifaanagana kakati omukazi amaze omugamba nti bannange omusajja wereda mpogganyiza mugamba akole omulimu omulundi gumu guggwe kozi wereda ekufulu eno ndala buli lwajja yamanyi nti bamulaganga ono omusajja mukulu bwe yatunulira nga tamanyi nti eriyo n'omugezi omulala asobole okukola metaliki ki nika eno ndala eno metaliki nika ndala ate yo nika ekibi kyayo teyategeeranga nti ono si yono kakati ono bwe yaggulangawo ate ono amugambye nti gamba bannaye mwami omusajja mpogganyiza ebyuma akola omulimu omulundi kumwejja aweredinge n'amadirisa akaweredinge n'enziki agende naye ampogganira mbuziriza kozi ye tajja kuweredinga katukomewo kati